okusisinkana. Amina. Mwebaza Mukama Katonda olw'omwaka guno. Simanyi bana leke bagambyeko Happy New Year bannange. Happy New Year. Yes. Mukama atukoledde ebikulu. Ntera okugamba abantu nti kirito kiyita kyaka kuba tunaba kumanya biri muno naye kyenkakasa nti Mukama Katonda eyatukukusa okutuyisa mu guli ne gunaagenda kugutuyisaamu. Okutwala ekiseera kino okwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byatukoledde. Mukulu wange Professor Elisha Semakula PK nsanyusa okulabako ate Amina sebo wao ne mama nsanyusa okubalaba tena yao ne mama Miriam Kakembo manyi mukyala wa Musumba abeera Mange Mukama yeebazibwe. Kojja wange Kigula nsanyusa okukulaba. Omusumba Waswa nsanyusa okukulaba. Bannange mwena nsanyusa okubalaba. Jennifer Kintu, Aaron Semogerere, Mukama yeebazibwe. Munansaasira bwe nsanyuka oluusi nange bibanga ebimbuzeemu naye Mukama yeebazibwe. Bw'osinkana abantu badudde okulaba lwozi okumu olabye naye Mukama bw'ali omukulu bannakireka Mukama waffe yeebazibwe. Okay, leero wane Makerere ebadde Sabbiiti kwe bansiibulidde olwa transfer egenda okuntwala esseeta. Weewaawo nga transfer egenda kubeera effected ku lunaku olusooka mu February nga lumu February loole lwegenda okunnona. Wenjogera ku loole mukadde Semakula agitegeera bulungi, Mami Kakembo bazitegeera bulungi. Ate ye Musumba Waswa kyemwatamanyi ku Musumba Waswa yasumbako district ennaku 3 ne bamuwa transfer. Wow. Simanyi oba naye agibala mu CV naye ennaku 3. Wow. Naye kale Mukama yeebazibwe. Amen. Leero tugenda kubeera nga twogera ku bigambo bye tumanyidde ddala obulungi. Nensa Mukama Katonda atusaasire mu bigambo bulijjo bye tusoma ate era atuweemu obubaka obupya, atuweemu ekyokuyiga ekipya. Nsaba Samoni eno ereme kukwata nnyo ku oli, nsaba eyogere naawe. Era sisaba Mukama Katonda nti Samoni eno yesinge nnyo kwogera n'oyo akuliraanye. Nsaba nnyo yosinge kwogera naawe. So era okwekusaba kwange nti Mukama ayogere nange nga bw'ayogera naawe. Ffenna tubeewo nga tujuziddwa nga tumulabye mu bulungi bwe. Nsaba mukkirize tuweeyo okusaba tutandike. Taata waffe omulungi tukwebaza kubanga oli mulungi. Kkiriza ne mu kiseera kino Taata waffe okwogera naffe tunaawulya ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Against the flow ekyo bakivuunula batya? Mama Jennifer Kintu oba ekyo kivuunula kitya? Against the flow. Mukadde Semakula ye yasinga waawo yayinza okukavuunula obulungi. Mukadde Semakula. Omukadde Kigula ye yasinga waawo. Omukadde Kigula. Be bonna kivuunudde nti obuteefaananyirizanga. Ogenze mu lunyiriri mwennyini. Bwe nkoze nziba ebigezo. Okay. Ekirungi nti kitegerekeka bulungi. By the way, ekintu ekisinga obwangu kwe kugenda ne flow. Kyekisinga obwangu. In most cases, abantu abamu abali
mu e-class abantu abalina emirimu egy'enjawulo akati okutuula mu meetings ez'enjawulo ayinza okuba n'obuvunaanyizibwa obumu naye n'atuuka leetmuuko mu lukiiko olumu olyoka bamubuuza nga tanaba kubitegeera bulungi bamubuuza nti wano oteesa otya n'addamu nti let's go with the flow kwegamba nga kyaliko nti tusooke tutambule. It is very easy okutambula ne flow kubanga flow ebeera demarcated gy'ebeeraga oyinza okuba nga tomanyiiyo naye olaba nti ekutte wano ye flow. Era abantu abasinga olw'okutambulira mu flow bafunye ebirungi bye bafunye. Okutambulira mu flow abamu bafunyemu ebizibu bye bafunye. Naye twagala ffe kwebuuza once we say nti twagala tutambule against the flow kiki ddala mazima kye tuba tugamba. Mukama Katonda ayagala tuwa bubaka ki obufaanagana na kino mu Baruumi essuula 12 onyinyo olwokubiri. Mu kusoma maama Jennifer Kintu bala okusoma yagambye bw'ati so temufaananyizibwanga nalonze maama Jennifer Kintu okuvunula ekigambo natusindika ewa mukadde Ssemakula paka wekituuse ewa kojja. Naye ekigambo kyo kye ŋŋamba okufaananyizibwa kitegeeza nti mugwe mulimu ekifaananyi kya kiri. In actual sense gye kiva n'ogamba nti omwana yafaanana maama we, omwana yafaanana taata we, nti mu mwana mulimu ekifaananyi kya kitaawe, nti osobola okumulaba n'olabira ddala taata we. Abamu kyova olaba nga batuuka n'okugamba bannange n'entambula, bannange n'enseka, laba bannange omwana bw'amwozoola amaaso alinga kitaawe, alinga maama we. Muye mulimu ekifaananyi, bw'omutunuulira olaba ekifaananyi kya kitaawe. Kristo bw'ajja n'agamba nti nze ne kitange tuli bumu ng'abasomi b'essomero mwalabye nti oli light oli radiation tobaawula. Mwono mulimu ekifaananyi ky'oli, mwole mulimu ekifaananyi ky'ono, be bamu. Kati agambye nti nno tofaananyizibwanga ng'emirembe, tofaananyizibwanga ng'emirembe gino. Emirembe gino girina ekifaananyi kyagyo naye ekifaananyi ekyo kireme kulabisibwa mu ggwe. Agambye nti omuntu takutunuulira n'alabamu ekifaananyi ky'emirembe gino. Etegeeza nti neetaaga okumanya emirembe gy'agamba mirembe ki? Era emirembe gye ndimu gy'agamba gino gy'asongako gye giruwa? Kuba tagamba nti temufaananyizibwanga mirembe gyonna, agambye temufaananyizibwanga mirembe gino. Bw'agamba gino aba ali specific. Temufaananyizibwanga mirembe gino. Mummwe temubaamu ekifaananyi kyabyo. Omuntu takutunuuliranga n'alabamu ekifaananyi ky'omulembe guno. Mu ntambulayo totambula ng'olina ekifaananyi ky'omulembe guno. In actual sense akozesa na mingi emirembe. Tofaanananga ng'emirembe gino. Byonna bikole naye muggwe temubaamu ekifaananyi eky'emirembe gino. Against the flow. Nabadde nsomako ku kyennyanja ekimu bakyeta salmon fish. Sijja bagamba kivuunula. Nabirabye. Salmon fish naye nazudde nti salmon fish ye kyekimu ku byennyanja ebisinga okuwuga nga bidda amazzi gye gava. Era nti mu kuwuga nga bidda amazzi gye gava bifuna amazzi agali fresh. Ekyo olw'okuwuga nga bidda amazzi gye gava weewokka we bisobolera okubeera ne pond oba kye twandiyise okuzaala. Kyanguyirwa okuzaala kwakyo singa kiba kiwuga kidda amazzi gye gava. Kati weewuunya engeri gye kikolamu nti bwe kisima engeri y'akannya ne kiryoka kiteekawo amagi gaakyo naye kimala ne kiwuga nga kidda engulu amazzi gye gava. Abaana abo bwe baalulwa basooka ne batwalwa amazzi gye galaga naye batuuka okukula bagenda bawunyiriza akawoowo kaawo we baazaalirwa bawuga badda gye bava ne balyoka basisinkana ekifo we baazaalirwa. Era abaana abo
singa bawuga mazzi ne balabanga akawusu oba akawowo akakifo we baazaalirwa tebakyakawulira nga bakyusa nga bagenda mu nnyanja ebeetoolodde oba eri okumpi nga banoonya fulo y'amazzi gaddawa amalala nti gadde eno katudde gye gava nga gawunyiriza gamanye obuzaale bwaffe buli luddawa. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti obuzaale bwaffe tebufaanaganangako na fulo ya nsi. Ensi erina engeri gyekulukuta. Ensi erina engeri gyeraba. Ensi erina engeri gyetegeera. Era olw'okuba ensi engeri gyetegeera Katonda takwatagana nayo kwe kukuyita ggwe nange n'atugamba muve mu flow y'ensi. Start moving against that flow mu nsisinkane. Njagala bategeeza nti okusisinkana Yesu Kristo kuba kutambula against the flow kubanga flow tekukkiriza ebeerwanagana naawe. Little wonder buli muntu akkiriza mu Yesu Kristo ate okufuna ebizibu eby'enjawulo. Ogenda okulaba lw'okkiriza Yesu Kristo ab'ekika kyo bakwegaanye. Kubanga okkiriza Yesu Kristo bakugobye ku mulimu. Kubanga okkiriza Yesu Kristo amaka go ne gatandika okuzunga. Kubanga okkiriza Yesu Kristo obulamu ne butandika okukenena. Kubanga oli moving against the flow. Kyangu nnyo okuserengeta n'amazzi. Naye kizibu okwambuka amazzi gaserengeta. Amazzi galina velocity yaago. Galina pressures zaago. Galina amaanyi gaago. Naye ago amaanyi g'olina okuwaguza okuyitamu. Agasenga go g'olina okuyitamu g'okusigala ng'oli mu Kristaayo. Ekyangu twagambye nti kwe kuserengeta n'amazzi ate nga kituufu kyangu okuserengeta n'amazzi kubanga buli kintu kyonna kiserengeta n'amazzi. Buli kintu ekifu kiserengeta n'amazzi. Buli kintu ekiwewuka kiserengeta n'amazzi. Buli kintu ekiwewufu okusinga amazzi kiserengeta n'amazzi. Gwe oli muzito okusinga amazzi kubanga oli mu Kristaayo ne Kristo ali mu ggwe. Tolina Amina. Amina. Katonda kwe kukunoonyaayo n'akuggyayo n'akussa wano n'akwawula. N'agamba gw'oli muntu wange. N'agamba mmwe muli kika kitukuvu. Muli ggwanga ddonde. Bantu banvuma. Bakabona ba kabaka. Temufaanagana na bali. Mmwe mulina kudda amazzi gye gava kubanga muli bange. Obuzibu bwe tukola ffe ate kwe kudda we tudda ne tulaba amazzi gye gadda ne tutandika okubaka ebimu nga tugamba wadde bidde eri naye bino bitunyumira ne bino bitunyumira ne tubeera mu kkanisa ne tutandika okuzunga ne tubeera mu kkanisa ne tubeera n'ebizibu kubanga ffe tugenda tubikombooza amazzi gakulukutira. Tetulina kugenda nayo kubanga ffe twawuddwa. Tulina kubeera banjawulo naye olw'ebyo bye tugenda nga tusika mu nsi nga tutambula n'amazzi tugenda kufuna ebizibu bingi. Katonda by'atagala tufune. Yes. Bwe tuba tutambula mu nsi ng'abasajja kino nkibagamba bwe mpitako mu kibuga ekyaffe wano Kampala wano mu Buganda mwennyini siyinza kutwala ssaawa nnamba nga sirabye ebisambi by'abakazi nga 10 kubanga bitambuliza bweru. Ate singa kutambula nga nzibye maaso nja koona. Toyinza kutambula mu kibuga n'omalako okutambulako nga twalabye ku mbuto z'abakazi n'amakundi kubanga babitambuliza bweru. Naye kale ebyo bibeereyo eyo. Naye lwaki tubisanga mu kkanisa n'omuntu n'abeera ng'agenda okwesittala kubanga omukazi gundi ayambadde ebisambi biri bweru. Lwaki omusajja yazze okusinza otandika okumukyankalanya kubanga ebbeere olipise alabira ligenda na kumupasuka ligenda kwabika ligenda kumugwira. Amina.
ku lw'okuba ensi bw'etambula, ku lw'okuba ensi ekyo kyeyita ekirungi, ku lw'okuba ensi ekyo kyeyita class, naffe tutambule tutyo. Tulina kutambula against the flow. Muffe temulina kubaamu kifaananyi kya mirembe gino. Tulina kubaamu kifaananyi kya Yesu Kristo. Amen. Nti omuntu bw'akutunuulira alaba enjawulo. Eyo enjawulo yeesisa abantu gye bava ne batuuka okwegatta ku kkanisa eno. Ekyewuunyisa nti ekyo kyennyini kye balabye ekibaawudde oba ekibajja eri ne bajja okweyunga ku kkanisa eno nga balabye enjawulo, bagenda okutuuka wano nga ffe tuli mu kimu nti twegomba ebyabwe tubafaanane. Ekimu ku bintu ebyanaabula obukristaayo mu mirembe gye mujja okusomako egy'aba Constantine mu myaka ng'egy'ebikumi 300, ojja kusanga ng'ekimu ku byanaabula obukristaayo kwe kukakkanya standards zaabwo nti bagezeeko okusika bangi beeyunge ku kisibo. Ne bakkakkanya standards basikirize bangi. Ne batandika okukkiriza ebyensi babikolerenga mu kkanisa. Lwa nsonga baagala bangi babeeyungeko. Kristo takkakkanyangako ku standards ze. Omuntu yenna bw'aba tayagala standards za Katonda, bw'aba alaba nga ziri too high, agende ne flow. Bw'oba wasalawo okubeera ne Kristo, walk against the flow. Amen. Tulina kubeera banjawulo. Tetulina kufaanana na nsi. Tunaabeera tutya omunnyo gw'ensi nga tufaanaganye nayo. Tunaabeera tutya omusana nga twetabye mu kizikiza. Banaalaba ki? Kyokka ekyewuunyisa bwe tutuuka mu bannaffe abalaba omusana ate ne tubeera nnyo ng'ab'omusana. Ne wawunya omuntu amulisa ttooki obudde emisana, otwagaza ki? Ne tutuuka awantu awali enzikiza twandibadde tuteekako ekitangaala. Lwekiba kizimmeera kitya nti kijja kulabika mu kizikiza, naffe ne tuzikira. Ne tufaanagana n'emirembe. Ekimu ku bintu ebiruma ye muntu okubuuza ekibuuzo nti nemwe mubikola ebyo. Omusajja omu mukadde wa kkanisa yazimba woteeri nnungi nnyo, naye ekifo kyeyimu bamanyi nti Seventh Day, era bettanira nnyo woteeri eyo lwa nsonga bamanyi nti nno enkola zaabwe ennyonjo, tewali kitamiiza, tewali kitali kirongoofu. Abakristaayo, abasiraamu n'abatamanyi Katonda yadde bonna bajja ne balya awo emmere. Naye lumu kalidinaali yali ayitawo kaawo ng'ekifo akimanyi bulungi nnyo nti mu biseera ebya Krismasi atuuka afune ku kyalya, agenda okulaba nga waliwo omukozi eyaleeta akati ka Christmas tree n'akateeka mu nsonda. Omusajja no kwe kubagamba nti baalo, jjukira kalidinaali azze kulya mmere, si yennyiniwo. N'alyoka agamba nti baalo, muli ba Seventh Day betumanyidde ddala, era abakola ebituufu. Kale kubanga mmwe mukola ebituufu, njagala ngenda okumaliriza emmere yange eno nga akati ako kavudde mu nsonda. Mukasuulire ddala wala, kubanga mukimanyi nti Krismasi nfu. Omusana gwe baali baasizza gwali gulinga ogwagala okuzikira.
omuntu n'abajjukiza nti mwagala kuflowinga ng'amazzi bwe gaflowinga. Flow differently. Tulabye abantu bangi mu kanisa batandise okusuula obulombolombo obw'ekkanisa. N'olyoka osanga omukyala naye ng'atandise okunaaza abaana kayaayaana nti abaana bange babayaayaanire. Ogenda okulaba nga mukazi mukulu wa mu kanisa naye kubanga waliyo okwanjula n'ayagala okuteeka eggongolo mu byokulya by'abantu nti amugongole abeere nga buli kiseera yeetooloolera ku ono omukyala, yeetooloolera ku ono. Ogenda okulaba ng'abakazi mu kanisa, abasajja mu kanisa batandise okulya ebintu ebitategerekeka. Abakazi baliisiza ebintu ebitategerekeka, amakonkome baliisiza abantu ebintu ebikyafu. Musumba Kajja atenda kumuyita bbi nti baliisiza nga baagala kunyweza maka gaabwe. N'obasanga nga naye ali awo ali ku lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde naye yeeteereddeyo ebikalo. N'osanga omuntu musevensidde mu kristaayo naye kubanga batwala omulambo bagujja mu kibuga bagutwala e Masaka ku pikapu ne balyoka baasizaako amagi nti olwo emmotoka enatuuka tefunye buzibu. Tuflowinga n'ensi nga tuli mu kanisa muno. Kristo tumumanyi n'ekitangaala kyaffe tubadde nakyo naye tutandise okukibikkako akalobo. Tutandise okuflowinga n'ensi. Njagala mbategeeze nti bwe tuba tuswimming against the flow tetujja kubeera mu mirembe nnyo na nsi. Bangi abatajja kututegeera. But you see, we need to be disturbingly different and effectively different. We need to be disturbingly different and efficiently and effectively different. Kubanga ekyo Katonda kyayagala tubeere. Why disturbingly different? Kubanga buli kye tujja okukola kijja kuba kiri odd n'ensi. The moment you find nti oli odd man out n'ab'ensi, manya bumanya nti chances are high oli even ne Katonda. Bw'obanga oli even foot to foot n'ensi, chances are high you're odd with God. Against the flow. We should not fashion like the world. Munkola zaffe katuleme kutambula ng'ensi bw'etambula. Mukama atusaasire muffe mulabikemu enjawulo. And it is very okay to be different as long as the difference is positive. Abantu bonna kaboogere bye boogera, gwe yogera ebya Kristo. Pawulo kyali mu kutugamba, njagala kugonjayo kigambo, nti tonawolova. Nkijje mu nawolovu. Nawolovu wabeera waafaanana. Nawolovu toyinza kugamba nti wakala bweti. Talina muzinzi. Talina mugongo. Mu Kristaayo gwe waliwo enjawulo gy'otaddeko mulimu gy'okola. Mu Kristaayo gwe waliwo enjawulo gy'otadde mu makaago. Abantu b'owangaliramu balabye enjawulo mu gwe. Mu Kristaayo gwe weebala olina eby'obugagga by'ozza ofuna naye obifunye mu ngeri zitambula ne flow oba ziri against the flow. Mu Kristaayo gwe Kristo bw'ayimirira leero n'akuyita erinnya onaayita bw'onadduka ng'odda gy'ali oba onodduka okuva mu maaso ge. Tonawolova kubanga nawolovu talina muzinzi.
Weetaaga okubeera n'ekiseera nga w'oli obeera wanjawulo, ensi yonna n'emanya nti oli wanjawulo, oli mukristaayo. Ebyo byonna tugenda kubikola, naye oli tajja kujja. Tujja kwabya olumbe lwaffe ku Sabbiiti, naye oli tajja kujja lwa nsonga oyo tagenda na mpewo, oyo tanawolova. Otadde embaga yo ku Sabbiiti, oli tajja kujja lwa nsonga agenda kuba asinza. Lwaki? Kubanga ye Katonda gwakkiriza. Wow. Mutadde okumanyaganya ku lunaku bwe luti tajja kujja. Lwaki? Kubanga agenda kuba asisenkana Mukama Katonda we. Bino tajja kubikola. Mufumba bye mufumba, neba ne mujjukire gundi ajja mumuteereko akasefulya k'ebinyeebwa. Tonawolova. Mu maka go kabakulabe n'enjawulo, mu kika kyo kabakulabe n'enjawulo, gy'okolera kabamanye nti olina enjawulo, nti totambula ng'emirembe bwe gitambula. Muggwe temulimu kifaananyi kyabwe, muggwe balaba mu Kristo. Era kubanga muggwe balaba mu Kristo, bagenda kwekoonako oluusi nga bagamba toli munnaffe. Naye olaba Kristo mwennyini tebamutegeera. Kristo yennyini ne bamwogerera amafuukuule. Kristo yennyini ne bamukomera ne bamutta. How dare you believe that if you don't go with the flow, ogenda kubeera ddali ng'eryensi? You just can't. Tunoonya fame. Twagala ensi etumanye ensonga tutandise okuva ku nnono zaffe. Twagala okudda kuzaayo. Eno enjawulo Kristo gy'atadde mu kkanisa yeegikuumye nga nnamu. Amen. Tolwanagana n'enjawulo eri mu kkanisa. Tolwanagana n'okukyusa enjawulo eri mu kkanisa wagala okugifaananya ebirala. By the way, okujjako ffe abamu abamu abaafuna omukisa, kati ndi wano ne Pike munnange Kadde Ssemakula, abalala simanyi nnyo, twazaalibwa mu kkanisa. Naye kye njagala okwogera kino nti wava gye wava ng'enjawulo eno ekusikiriza. Bw'otuuka wano, lwaki oyagala wano ofaananyewo gye wava? Katonda waba yakuyita olw'enjawulo eno, nyweza njawulo eyo. Singa ali tayagala obeere na njawulo eyo, teyandikuyise. Amen. Tofaanagana na nsi. Mu mikolo gyaffe katuleme okufaanagana n'ensi. Okufaanagana n'ekintu is being a mirror. Atugambye tobeera reflection ey'ensi, tobeera mirror ey'ensi. Sewa tetwetaaga kutunulako ne tulaba ekifaananyi eky'ensi n'alyoka agamba bw'ati. Naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya. Agambye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya. Tagambye nti mukyusibwenga olw'okukanika amagezi gammwe. Tagambye nti mukyusibwenga olw'okutereeza amagezi gammwe. Agambye mugafuule maggya. Mu kugafuula amaggya amagezi gaffe kitegeeza tuddira ge tubadde nago ne tugassa ku bbali ne tusitula ekipya. Amen. Lwaki agamba amagezi gaffe ge galina okukyusibwa? Kubanga amagezi ge gakomandinga systems zonna. Enimedic ali ku mukutu guno ajja kukkiriziganya nange nti omuntu kasitaafu obwongo ne bagamba nti the brain is dead, aba takyadda. Brain webanga nfu, systems zigenda zifa emu ku emu.
emu ku emu paka wenna w'ofuuka total corpse. Amagezi gaffe ag'ebyomwoyo kasita tegakyusibwe gagenda kutta systems zaffe emu ku emu paka w'onootuuka n'okuva mu kkanisa. Ojja kufa system emu ku emu paka w'onaatandika n'okugoba obuweereza mu kkanisa. System zaffe zijja kubeera nga zifa emu ku emu paka w'onaakanga n'okukanga nti gwe nakuwulidde muli kakiiko akalonzi temundowooza nako munviireko ddala. Systems ziri mu kufa. Beera n'enjawulo. Ebirowoozo byo nga bikyusibwa. Waawo. Emmunyeenye yo eyakenga. Kristo atugamba nti muli ba mukisa banaabayigganya okubalanga nze. Kristo ki kyatugamba? Ali mu kutugamba nti if you swim against the flow tojja kuba ddaalinga eri ensi. Nawulirako omusajja omu nali ntera okumuwuliriza nga mwagala nnyo paka we yemmalamu amaanyi. Bamuyita T.D. Jakes nali muwuliriza nnyo nga nnyumirwa engeri gy'asombamu ensonga ze. Naye lumu ne bamubuuza ekibuuzo ku bisiyaga. Ansa gye yawanga emalamu amaanyi. Lwa nsonga afa ku kifaananyi imeji ye. Bananjogerako ki? Banaagamba siri human activist. Bwe tuba nga tuli mu kyawandiikibwa kino atugamba nti we don't care about our image mu nsi. Ffe kye tufaako kye kifaananyi kyaffe mu maaso ga Katonda. Amiina. Ensi kerabe enjawulo mu ffe. Ensi kerabe enjawulo mu ggwe. Ensi kekwettanire olw'enjawulo gy'olina. Ekisanusa kikino ensi esooka n'eturipeeringa. Bwe mala okuturipeeringa ate ne batandika okugetinga attracted gye tuli. Obadde omanyi nti abantu bangi be bazaalukuse olw'okukkiriza Yesu Kristo batuuka ate bafuuka obuvunaanyizibwa ate famire ez'abagoba ne zibeera nga bwe basinga okwesiga. Amiina. Lwa nsonga enjawulo eyo Kristo ajja agirondoola. Nali ku Maryland. Kiseera kyatuuka awo nga ebyate bigenda bulungi. Finances nga ziri wansi, abaana batandika okwesalaasalamu. Katwali tetunaba kusasulwa bulungi mwezi gwa Novemba. Kyokka tuli mu Desemba tukunukkiriza mu ssekukkulu omwo. Nga buli omu obwavu abwogerako mu capital letters. Ne balyoka batuyita ku ssomero batutume twongere okusaggula okufuna abaana. Ne batandika okututeeka mu bubondo bwa basatu basatu. Mbabaali wammwe olwo nga wa myaka nga 26. Ne balyoka bamuteeka n'abasajja ba myaka 374 ne batuwa obukadde 6. Batugamba mugende mu masomero 12. Sente ezo muziwa be munaasangayo mu administration emitwalo 50 mugamba ati sente zino zikufa savitating okubisa kalenda okugira binuliride n'abaana bagamba Maryland emitwalo 50 be batuma tetunaba kusasulwa. Kyonsaba kitegeerwe bulungi.
tetunaba kusasulwa kati abayala babawadde ssente bagende bawa abalala abatamanyi nako ku bya ssente zino nti mujja. Dokita nga mpita ssente mubona yazikwasanze n'agamba Mbabaali gwe okwata ssente zino. Nze saamanya nga nkwata nsimbi. Kutuula mu mmotoka y'abasajja be bannyini mmotoka. Nze nkutte ssente z'essomero. Emmotoka olaba okufuluma geeti nga bapaakinga ku bbali. Gamba kakati tukola accountability. Konze ye ogala kuba nasoma bya theology bino bingi bye simanyi mu accounting. Accountability bagikola tebanabana kuspendinga ssente. Nga baŋŋamba beera ng'omuntu omukulu. Konze okay. Kakati tugenda kuddira obukadde 2 tubulye. Bakyogera lunye bwe batyo. Obukadde 2 tubulye. Kakati buno obuna bwe tuba tuzannyira mu masomero tufe okulaba nga obukadde bwonna bugenda mu masomero 12 ate nga buli omu afunye emitwalo 5. Kozi maathi kyoyo bagamba naawe tosiruwala. Bwe bakubadde November konze sinnamulaba bakubadde December nti nedda tugenda kulya ku zino. Ngamba bwe mbanga nze chaplain w'essomero lino nga nze bakwasiza ensimbi zino tetugenda kulyako yadde 10. Kugenda tuzigabe ssente gye batugambye tuzigabe tudde nga tetulina kye tulina tugambe director nti tuzimazeewo naye enjala etuluma. Bagamba mu basiru tetukulabangako. Amina. Nga bw'ogamba tetujja kwogera kigambo kyonna gw'oyogera. Kyokka nze nesize bo kubanga be baali mu system okunsingako. Simanti dokita abantu bano enjala ebaluma. Gagamba nti sorry. Mufunoke emitwalo 5 gye muba mukozesa amafuta kulya kwammwe na bikiika ate mugende mu masomero 11. Nga nzeyo n'amawulire amalungi batuwaddeko emitwalo 5. Tulyeko tugire amafuta kati zizino bagamba nti abo omusimu. Tubadde tugenda kulya obukadde 2 batuwaddeko emitwalo 5 nagyo tetujagala. Gw'oyogera mu byonna gye tulaga ffe tujja kutuuka tupaakinge gw'okola ebyokola enjala bwe tuluma nga tukugamba gw'alina ssente z'essomero otuliise ssebo. Bandaba bubi nnyo twagenda nga tetunyumya nga beesooza bwesooza ne tutambula gye twatambula paka we twakomawo mu ssomero nga bankyaye nnyo. Naye ekyewuunyisa kye kino wayita emyezi nga 2 omusajja omu ng'ayina gundi eya mobile money afuna ekiseera ayagala kufuluma ssomero bamukwasiza obukadde 2 talina ngeri gy'afuluma nabwo n'agamba nti musumba nkwatira ku ssente zange zino. Ne mugamba nti nga ziri mmeka n'agamba nti teweetaaga kubala mmanyi kyeziri nkumanyi tereka. Kuze kati ammanyi kati aneesiga. Mba nti awo obulala nga yeekyemu story mutuuseeko baagala okusasula abasomesa emisaala egyatuuka awo nga tebagala giteeka mu bbanka kubanga nti abamu balina amabanja na biki balyoka baagala okusasula cash obukadde 150 ne bamutuma mu kibuga ne mbuleeta mu bbaaga. Amina nnyo. Naye nga omukulu w'essomero mugumu nti ssente zijja kutuuka. Noono eyamuma obusiru mugumu nnyo ssente zijja kutuuka. Amina. Kubanga bazikwasizza ono. Njagala bategeeza nti enjawulo gye tuba nayo eyinza okusooka n'enyoomebwa. Ne bw'oba muvinga na fulo nkukakasa mu mazima Katonda agenda kusitula. Amina. N'obeera ng'oli mu kampani toweegatta ku abo abalwanagana n'obukulembeze. Toweegatta n'abo abakolokota abalala. Lwa nsonga singa mumala ne mufuna promotions bwe mubadde mukokota bannammwe omu n'akuzibwa agenda kusooka ajjewo mmwe kubanga amanyi muli bakokosi.
Era oteba ne mu politics oluusi abantu abayeekera ne bannaabwe oli wafuna obuyinza ogenda okulaba agenda asanjawo bano kubanga bamanyi bayeekera. Moving with the flow. Bw'otambula ne flow ogenda kufuna emizira, bagenda kukubira emizira bangi nnyo naye tegenda kuba yakwesiga kubanga agamba ono anfaanana. Ono wa kinywi. Talina kyangamba kyanjawulo. Move against the flow. Ekyo Kristo kye yatulekera ng'example. Kubirabikako kikola kiwanguza. Paulo yatambulanga against the flow. Lwe yagezaako okumuvinga ne flow kye kyamuviirako n'okufa kwe. Kubanga yatuuka mu Yerusaalemi n'atandika okusala enviiri ng'Abayudaaya yayingira bulungi mu yeekaalu zaabwe. Teyadda. Era omusomi wa Bayibuli yenna amanyi nti no Paulo okuva we bamukwata mu yeekaalu yagenda abeera bw'atyo bambi bw'atyo paka we yatuuka n'azuulira siza ne bamutemako n'omutwe. Walk against the flow. Kizibu. Kubanga omuvinga against forces. Naye ekisanyusa kye kino nti eyo courage naga amaanyi ge tutambula nago against the forces sigafe. Kristo yatuwangulira mu ebyo. Amina. Wetaaga ye mind egamba nti from today onwards I'm walking against the flow. Mu bukristaayo bwange against the flow. Mu mirimu gyange against the flow. Mu maka gange against the flow. Mu byonna Kristo alina okusitulwa. Naye Kristo tasobola kusitulwa ng'otambula ne flow. Ekkanisa kekyuke. Obuweereza kabukyuke. Emirimu gyaffe kagikyuke. Okwogera kwaffe kakukyuke. Enneeyisa zaffe kazikyuke. Kubanga mind Kwaya mutenderezeyo n'oluyimba ng'omusumba bw'akomawo. Okwagala kwa Yesu waffe kwamutumanyisa olwalinja mutuntu oba mutumbi kumacha oba kawungezi atugamba tutunule twetegekera okudda kwe tabaza zaffe nga zaka lwaliddayoke atusembe nga tumulindirira nnyo nga tutunula nga tumulize nga tutunula nga tulindirira Yesu lowooza ekisa
ekisa kye kingi omuwendo gwe yawaayo yaleka ekitiibwa kyonna najja okufa ku lwaffe ndowooza kimusanyusa nnyo ng'alaba be yanunula nga beetegekera okudda kwe nga balinda batundula nga tutunula ye nga tutunula nga tulira ye nga tutunula nga tulira ye nga tulindirira Yesu Yesu omununuzi wange omanyi nga nze nkwagala era nsuubira okukulaba mpulire eddoboozi lyo bw'olijjanga omulamuzi nga abamu bakudduka nze ndikwaniriza omwagalwa n'essanyu mu ssawa eyo nga tutunula ye nga tutunula ye nga tutunula ye nga tumulirira Yesu nga tutunula ye nga tutunula ye nga tutunula ye nga tulindirira Yesu. Katusabe. Naam. Katonda waffe ayinza byonna twagala okwebaza olw'obulungi bwo gye tuli. Tukwebaza olw'obubaka bwe tufunye tuleme okwefaananyiriza ensi twawukane ku nsi ekitangaala kyo kitwakireko olwo n'abo abalowooza nti bali watuufu batandike okulaba ebirungi by'otukozesa ebirungi ebituvaamu. Katonda waffe omwaka guno tukusaba otwawulire ddala ku nsi tube nga tukola ebyo ebikulaga eri abantu. Weebale nnyo olw'obubaka bwe tufunye, weebale nnyo olw'essanyu lye tufunye, weebale nnyo olw'obukozi bw'obuggya bwe tufunye ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Omukadde Kyeyune, kano kaseera ko